Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم أعملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك حقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukyagenda mu maaso ne darisi yaffe ya Qur'ani nga tugiva kumu. Tuli mu Sura Yuunus, sura ey'okumi. Tutandika roko ya kutaanu aya 42. Aya eno eyongereza kwebyo ebyabadde mu aya eya 41 egamba nti abamu ku abo abatakkiriza babeera era n'obukkiriza okuba nti beeyambisa information okwagala nabwo okufuuka oba okweraga ng'abayivu mu balala. Aba ne baba nga tebakkiririza ddala era nga tebabenefitinga whatsoever mu precious information ebeera available ya jamaati. Kale nti Katonda wo alamu bimufsidin bil mufsidin, amanyi bulungi abatabuzitabuzi. Aya 42 negamba
wa in kadhabuk bwe baba nga bakulimbisa fakulli amali walakum amalukum bagambe nina omulimu ogwange gwenvunanyizibwako namwe mulina emirimu egyammwe gye muvunanyizibwako antum bari'una mimma amalu mwe temuvunanyizibwa ku bikolwa byange wa ana bari'u mimma ta'malun era nammwe bye mukola nze sivunanyizibwa. Aya eno erina simple principle of life yetuwa etteeka ery'obulamu eri very simple. Buli omu Allah yamuteekateekera emirimu gye n'obuvunanyizibwa bwe. Era emirimu egyo oba obuvunanyizibwa obwo asaana kubumalirako ebirowoozo bye byonna, amagezi ge gonna n'obusobozi bwe bw'aba alina. Kakati sooka osse essira ku buvunanyizibwa gwe bw'olina mu kifo ky'okubulagajjalira ate otandike okukolokota omulala nga bw'atatuukiriza buvunanyizibwa bwe, nga gwe obubwo obusuulidde ddala. Kino kyetera okusanga naddala mu mbeera ey'okuwakanyizibwa mu by'eddiini, nti omuntu tafaayo nnyo okulaba ddala kyagoberera kyekituufu, wabula aluubirira nnyo okulaba nti akakasa nti ekya munne kikyamu. So nga buli omu avunanyizibwa ku buvunanyizibwa bwe bw'alina, era nga mu nkomero ya byonna bwekuba kuweebwa mpeera ajja kuweebwa ye yekka, so si ya mulala. Bwe kiba kibonerezo agenda kubonerezebwa ku lulwe. N'olwekyo mentalite, endowooza n'enkola ey'okulingiriza abalala bye bakola ne weerabira ebibyo, enkola eyo nkyamu. Aya na musatu etugambye wa minhum man yastami'una ilayka, mu abo abagendera ennyo ku kolokota, kuwakanya, kuvumirira, mubaamu n'abajja ne bawuliriza ebisomesebwa. Naye afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun, naye abaffe ggwe ddala olina obusobozi obuwuliza n'omatiza oyo asazeewo okubeera akiggala nga takozesezza magezi kutegeera byoyogera. Eri abakkiriza aya eno nayo is an eye opener, etusumulula amaaso gaffe n'obwongo bwaffe n'emitima gyaffe, nti
simple okutuula okuwuliriza si kyekikulu ennyo nti muhadhara erimu okusomesa majlisi ilmi olukuŋŋaana olubaamu ebyokuyiga gwe okumala gatuula butuuzi tekimala kubanga byowuliriza biyinza okuyingirira mu kutu kuno ne bifulumira mu kulala oba okubyerabira completely. Ekikulu kukozesa magezi kutegeera ebyo ebiba bisomesebwa. Nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ayigiriza aba Islam adabul ilm, empisa oba obulombolombo obukwata ku kuyiga. Yagamba mu masahaba ridwanullahi anhum ajma'in nti husnu suali nisfu ilmi, ekibuuzo ekirungi nga kiruubirira muntu kutegeera ekyo ekisomeseddwa kimu kyakubiri ekyokuyiga. Era abasomesa bakimanyi bulungi nti akabonero akalaga nti abayizi balina kibategedde bibuuzo nti byosomeseza bivuddemu ebibuuzo, ekitegeeza obwongo bw'abayizi buli kukola. Otherwise enkola ey'okuba nti osomeseza, musomesa n'abuuza nti mutegedde, ne baddamu nti ye, have you understood? Yes. Ne bikoma awo nga tewali kibuuzo kiba kitegeeza tebategedde. N'olwekyo tusomesebwa nti oyinza okuba nga oli muhadhara erimu okusomesebwa naye nga mu butuufu toli kuwuliriza, tutaddeeyo birowoozo, simple otudde butuuzi n'ojjuza ekifo naye nga toliiwo. Faayo nnyo okulaba nti buli w'obeera awali ekisomesebwa ekyokuyiga kyonna, gizaako okuteekayo ebirowoozo otegeere ekyo kiba kisomesebwa. Aya 4 tugambye wa minhum man yanzuru ilayka, ne mubo mubaamu abo abatunula gy'oli, abakutunuulira. Afa anta tahdi al-umya walau kanu la yubsirun, abafu osobola otya okulungamya muzibe atafuddeeyo kwetegereza byalaba? Bw'ogatta aya zino ebbiri, ofunamu ekyokuyiga nti omusomesa tetumwagalako bigambo bye byokka, naye ne physical presence, okumulabako nakyo kigasa, kubanga kiyamba omuyizi
okufuna ekyokulabirako okuva eri omusomesa. Modern way of education ya adapting etteeka lino naddala masomo gano ge bayita aga sciences. Wabaawo istima okuwuliriza omusomesa nga asomesa n'owuliriza eddoboozi lye kyokka ate ne wabeerawo practical okulaba omusomesa asaatya mu nkola ekyo ky'abasomesezza. Era eno y'ensonga lwaki mulaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yassa Qur'ani ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yamufuula okubeera nga ye demonstrator yayoleka engeri Qur'ani gyeyinza okusibwa mu nkola. Liqawlihi ta'ala, olw'ekigambo kye kyemumanyi obulungi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nti ddala mulina ekyokulabirako amakula mu mubaka wa Katonda Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nolwekyo aya eno egamba ti abamu wewaawo batwala omutawaana ne baba nga bakulaba engeri gye weeyisaamu, engeri gy'okola, by'osomesa, engeri gy'obissa mu nkola, nga kwe bayinza okujja obuluŋŋamu. Kubanga theory without practical teruŋŋamya muyizi. Some theories are faulty. Kwegamba theories ezimu ziba nga nfu. Okutegeera obutuufu bwazo kumala kuzissa mu nkola ne tulaba nti ebisomeseddwa bikola bituufu oba nedda. Kakati bw'oba ofunye omukisa ng'ogwo ogw'okufuna omusomesa ayagala okussa mu nkola ebyo ebiba bisomesebwa, mufuneko obuluŋŋamu. Naye bangi balaba bingi ebirungi ebikolebwa ne batafaayo kubitegeera oba okubissa mu nkola. Omusomesa aba talina kirala kyayinza kukola waawe. Aya namutaano egambye nti inna allaha la yadhlimu nnasa shay'an walakinna nnasa anfusahum yadhlimun. Ye Allah omutonzi gwa buli kimu talina kyonna kyakotoggera bwe kiba nga kyetaagisa okweyambisa obusobozi Katonda bwe yakiwa, kabeere muntu oba kitonde ekirala kyonna. Bwe butuuka ku muntu ate ne kiyitirira nti aya eno ejja kutuwa amagezi nti ye Allah talina n'omu gwe yakotoggera, wabula omuntu mwennyini ye yeekotoggera. Enjawulo mu nfaanana y'ensusu zaffe tekirina superiority oba inferiority kyekiteeka ku muntu. Era
hijjatul wida hajji nabi sallallahu alaihi wasallama yasembayo okwetabamu yakalaatira n'agamba nti la fadilata lilarabiyi ala alajamiyi illa bittaqwa, nti omuwarabu talina kyasinga atali muwarabu okujjako oyo yenna aba asukkulumye mu taqwa, mu kutya Mukama Katonda. wala fadilata lilajamiyi ala alarabiyi illa bittaqwa, ate atali muwarabu talina kyasinga muwarabu okujjako mu taqwa, mu kutya Mukama Katonda. Kino yali annyonnyola aya ya Mukama Katonda egamba nti ya ayuha nnaasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wajaalnakum shuuban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Aya egamba nti abange mu abantu, Allah agamba nti ye yatutonda okuva mu kisajja n'ekikazi, n'ateekamu ebika n'amawanga ng'ekiruubirirwa kyebyo byonna kumanyagana kye kyokka, to be differentiated one from the other, okwawula nti ono gundi kye kyokka ekyo. Naye inna akramakum inda Allahi atqakum, asinga kuba bwakitiibwa mu maaso ga Mukama Katonda yoyo abasinga okutya Mukama Katonda. Oba mweru, oba muddugavu, oba muwanvu, oba mumpi, oba waggwanga ki, eyo si yensonga. Wali hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam etugamba very clear nti ye Katonda tatunuulira eri emibiri gyammwe yadde ebika byammwe, wabula yatunuulira eri takwa ebeera mu mitima gyammwe. Ng'ekyo nakyo Nabi sallallahu alaihi wasallam yakiwogera nga tafsiri ya aya Mukama Katonda egamba nti la yanaalu llaha luhumuha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa minkum, nti bwemba mwewaddeyo oba nemuwa saddaaka ku mikolo ng'egyo gya hijja, temulowooza nti omusaayi n'ennyama y'ebyo bye muwaddeyo nga takwa amini nga saddaaka nti bituuka eri Mukama Katonda. Ebyo mu abantu mu ababirya, naye ekituuka eri Mukama Katonda ye takwa gye mubadde nayo. Osinzidde ku takwa yenkanawa okuwaayo ekiweewaayo ekyo, oba owaddeyo lwa kukakibwa bukakibwa, oba owaddeyo nga kiringa ekikwate, oba owaddeyo nga tomanyi na lwaki owaddeyo, lw'okuba olabye bakola, oba owaddeyo nga ddala okiwaddeyo ku lwa Mukama Katonda. N'olwekyo Allah talina muntu yenna gwe yakotoogera. Capabilities and capacities, obusobozi n'amaanyi Allah bwe yawa omweru bwe bumu obwo bwe yawa omuddugavu. Obusobozi Allah bwe yawa omuwanvu bwe bumu obwo bwe yawa n'omumpi. Bantu mwe bennyini mwekotogera ne mweteekamu okwetya n'okwenyuuma. Kyentera mbakalaatira nti mentalite
inferiority complex, okwetya mulina okujejjamu. Abantu balina okubeera brave enough okwaŋŋanga situation webabeerawo ekizibu. N'olwekyo gwe okudduka tekijja kusangulawo kizibu ekyo, wabula okukyaŋŋanga. N'Abaganda balina eŋŋombo egamba nti abaffe onaaguma zambiro kyozizza omusango mu kifo ky'okuyimirira owoze wennyonnyoleko gwe muli n'olowooza nti wodduka ennyo n'oyisa n'ewuwo nti oba oli awo ekyo kijja kukusangulako omusango. Nedda. Era kino kitutwala ne ku njigiriza ey'eddiini ebbiri, eddiini ey'Obusiraamu n'eddiini ey'Obukristaayo. Okusinziira ku njigiriza ey'Obukristaayo nti Yesu Kristo muyite kyonna ky'oyagala, muyite nabbi oba muyite Katonda, kusinziira ku Christian doctrine, oli wa ddembe. Naye olwatuuka mu bantu be n'abasanga nga bali mu bizibu, batubidde mu bibi, mu bwonoonefu, mu kifo ky'okwaŋŋanga situation eyo, abasomese, asiitaane nabo, abagunjule, abatendeke, yasalawo okwetugira ku musalaba. N'abaleka wano nga sitaani ebakola kyeyagala. Kigeraageranyeeko n'embeera eya bulijjo. Nti omusajja obadde toli waka, bw'okomawo n'osanga mukyalawo n'abaana nga tebalina bikozesebwa, tebalina mmere, tebalina ngoye, ennyumba etonnya, n'ebizibu ebirala bifaana bwe bityo. Kakati omusajja ow'obuvunaanyizibwa kiyandikoze yandibadde ayiiya abafunira emmere, ayiiye alongo addaabirize ennyumba, abafunira engoye, oba apakasa oba akola ki, afunire abantu be ebyetaago byabwe. Naye bw'abasanga nga obwana bukaaba, n'omukazi akaaba, enjala ebaluma, ye olw'ennaku ne yeeteekamu omuguwa ne yeetuga. Kati ekyo kiba kiyambye ekifamire, kiba kyongedde bwongezi ku their misery, kyongedde ku nnaku yaabwe. Naye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yabeera mu bantu be nga banaku bankuseere, bagobaganyizibwa, banyoomebwa, kiki yakola? Qur'ani entukufu ekapcharinga situation eyo mu bigambo ebigamba nti wawajadaka ailan fa aghna, titwakusanga nga gwe otubidde mu bizibu ebyokwaŋŋanga situation y'abantu bo, kubayiyiza kino, kubayiyiza kiri, kubayiyiza kiri. Fa aghna, okutakabanako kwakufuula gwe omugagga asobola okubatuusaako ebyetaago byabwe. Awo Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yasitulira omubala ogwa jihaadi, abamu omulembe guno gwe bategeera obubi ne balowooza nti kitegeeza lutalo. Nedda. Bwe tusoma ebyafaayo by'Obusiraamu, mu ntandikwa Abasiraamu baali banyoomebwa kubanga nkola ya Mukama Katonda nti nabbi buli lwasituka, abantu abanyoomoofu, abantu abatulugunyizibwa be banguwa okuwuliriza obubaka
obw'essuubi, message of hope eva mu njigiriza ye. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yali asomesa bwenkanya, buntu bulamu, bwetoowaze, kuyambagana, kusaasiragana. Nga at that time the impoverished of Arabia, mu biseera ebyo abanaku ababuwarabu baali nga tebafuna kisa, tebafuna kusaasirwa, batulugunyizibwa, batigomezebwa kiro na misana. Kati here is a man, Muhammad, eyajja ng'ayogera ku nsonga ezo, ng'avumirira okutyoboola eddembe ly'abalala, avumirira okutulugunya abantu, avumirira ettima, avumirira obukambwe. Abo abaali bagwa mu ttuluba eryo ly'okutulugunyizibwa n'okukambuwalirwa baawulira mesegi ye. Abasinga baali baddu, n'abaana baabo abatonotono abaalaba sensi mu ebyo Nabbi sallallahu alayhi wasallama bye yasomesanga. Naye n'aba abaali beesobola olwayingira mu busiraamu ne banyagibwako ebyabwe bangi ne battibwa mu mbeera ey'obukambwe ennyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakola ki? Olw'ennaku naye yeesulamu muguwa n'afa ne yeetuga? No. Yasitula omubala gwa jihad. Jihad kitegeeza kutakabana. N'agamba nti do not lose hope. Temuggwamu ssuubi. Buli omu agezeeko okulaba nti profession gy'alimu, omulimu gw'alimu agukola atuuke ku ntikko. Oba oli mulimi, va kuno okwerimyalimyayo bufuuti eka 2-3, limira ddala obeere nga gwe mulimi asinga. Obeera mulunzi, va kuno okulunda obuuzi 3-4, beera gwe omulunzi luubirira okutuukira ddala ku ntikko mu buli kitongole kyonna kya bulamu. N'abagamba nti nibwe kituuka ku balabe nga batulumbye, temudda mu kuzinga ngalo, mwerwaneko masajja. N'omulaba ategeere nti si kyangu kumala galumbagana Abasiraamu. Era Abasiraamu olwakola ekyo, in a few years they became a superpower. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekyo yakola. So si kuzinga ngalo, n'aleeta omuguwa ne yeetuga nga munne kusinziira ku njigiriza y'Ekikulisitaayo. N'olwekyo omuntu asobola okubeera kyonna kisinziira ku training gy'aba aweereddwa. Abo be muwulira ba professor, ba engineer, ba technicians, bantu nga mmwe. They were also born like you. Aye n'osanga n'abamu nti baalina amagezi mayabayaba mu kusoma kwabwe nga mwe mubasinga, naye baagumira situation eyo okukakkana today bwe twogerako nga ba professors, ba doctors, ba engineers, ba technicians, ba scientists, abantu ab'omugaso. Bano abakulembeze be muwulira abafuuka ba presidents, ba ministers, ba chairmen, ab'ebitongole ebyenjawulo, ba managers, they were also children like you. Nabo baali baana nga mmwe, nabo baagenda mu masomero nga mmwe, ne basomesebwa, ne bagwa ebigezo, ne baddamu, ne bakola revision. N'abamu mbu obasanga nti n'abamu baagwa ne baddamu emyaka egimu. Eventually they have become what they are. Mwe muyinza okubeera nga bo n'okubasinga. N'olwekyo Allah mu aya eno eyana mu 5 atuwadde best principle of life, nti tosaana kulowooza nti Katonda gwe yakutogera, oba nze ndi ntya, oba nze Katonda yankola. No. Gwozannya obubi kaadiyo, bino bye bayita mbu mukisa mubi, wakikwa. Teri wakikwa, Katonda talina wakikwa gwe yatonda. Ekikwa gwe okyekolera, gw'okotogera ovunaanyizibwa, weekotogera bye wandikoze. Eventually you were failure. Kati you interpret your failure nga ekikwa Katonda kyeyakuteekako, kwegamba oli kuvunaana Katonda atwale obuvunaanyizibwa obw'okulemererwa kwo ng'ate gw'olemereddwa.
nolwekyo aya eno nkulu nnyo baana wange. Assalamu alaikum. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad.